bw'abadde akuyega abalonzi ab'okumwalo gwa Port Bell ekisangibwa mu Nakawa Division wano mu Kampala akwatidde FDC bendera ku bukulembeze bw'eggwanga. Nathan Nandalama Fabi ategeezezza abavubi ku mwalo guno nti singa Kamutanda n'akwata enkasi y'obukulembeze bw'eggwanga wakujja abasirikale ku nnyanja olwo abavubi baddemu okuvuba nga tewali abakuba ku mukono. Kubeera abasirikale okubeera ku maazi nga balyamu ekifo ky'okukuma eddembe ekyo kiraga nti gavumenti yaffe eremeddwa. Ky'oba olaba n'aba omutuwadde obuyinza abantu bennyini bagenda kukuma ebyennyanja abagiyita mu kitongole bagiyita mu komite ba beach management committee ate abantu ba kitundu bennyini obanga bagenda ku maazi mufube mufune ebyennyanja ebimumulye ebirala mutunde mufune ki sente. Mafabi era abeena basuubiza okubawa obutimba obutuukagana n'omutindo kibasobozesa okuvuba nga teboonoonye butonde bwansi. Gavumenti ejja kuwa obutimba bw'olina okukola ki okukozesa oba eryato ly'olina okukola ki okukozesa, so okugambe nti abantu mukoze obutimba obubi ate tobawadde alternative yakukozesa ku ki maazi. Ono abalimi nabo tabasudde mu gguluka era ng'abeeno abasuubiza okutumbula ekirime eky'emmwanyi pamba nga kw'otadde n'okuzzaawo ebibiina eby'obwegassi. Tugenda kugawa pamba, tugenda kuteekawo emmwanyi nnyingi twebafeebeze tulina kopatibiyoni baita kopatibiyoni tuzoneza lata tugenda kumo ono mu Buganda twalina West Mengo, East Mengo, Masakago ezo zonna zigenda kumo ziyambe abantu baffe. Mu birala Nandala asuubiza okufaafaagana ne bamanerenda abakana abantu amagoba agasukkiridde. Abantu abafulase ku Uganda bamanerenda afuye emitwalo 10 ayagala okunywa emitwalo 15 18 mwezi gumu ate magoba zebakukolako oba kitwaki emisolo amaama bagambye n'abataata bakole obubiina olaba bakutambulira mu bubiina buli sente zebasolonda batwalirani manerenda. Abeeno nabo baliko bye boogedde bye baagala bikolebweko. Kooti eri guno gwe mwalo omukulu mu ggwanga naye omwalo omukulu laba engeri gye gufaanamu tetulina na kolansi batukubirawo kolansi waliino mu luggya tutambula akafufu omusana gutwokya nnyo okuva ku muvubi amagye eno n'avuba amagye nga gamukwata amagye bwe gamutwala biba birala. Bwe wataabeera kikyuse Nandalama Fabi olunaku olw'enkya asuubirwa ku kuyega abantu b'e Nakaseke ne munisipaali y'e Nansana. Maido John yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.